So wano tumazeewo bbanga ki? Wano tuli mu myaka 4. Nga tuzimba. Ndowooza tutandise 2021. Kuva 2021 paka kati tuzze nga tuzimba ennyumba eno. Nyumba yaffe eno ya bisenge 3 ebisulwamu master ekyabawala n'ekyabalenzi effumbiro sitting ne dining ebyo biri wamu yawandiise 2 in 1 bye twabigatta wamu naye nga bw'ogiraba nnumba nnungi ya mulembe naye nga nyumba eno mutandika mutyo communicating ennyumba eno omukyala ono okunfuna waliwo omwami omu mukwano gwange sijja mwatuukiriza mannya kubanga ajagamba mukubira campaign ayagala kwesimbawo ku bwa kansala naye sijja muyingirira so omwami oyo ate badde manyi esawa eyagaliza omuntu agenda kwesimba nedda nkutumiddeko Honorable Geoffrey yonna gy'oli kama kuba omukisa kati omwami oyo yankonectinga ku mukyalo ono kubanga bakola ku mulimu gwe gumu kati nagamba ninayo yinginiya asobola okuzimbira ennyumba eyo mu mpolampola kuba yali agamba akasente mwajja nambuuliramu nanga osobola tukoze tukyetaka weeriri naye sente biki nemuga tusobola tutandika mpolampola ne tujja nga tutandika mpolampola bwafunayo omwezi bwampa tubeera tubagamba always nti abantu balina sente nga muwakana nti abantu balina sente kati simanyi producer kamera eri etukayo musooka mulabe kavyu kali mulaba abantu abazimba okuba ziri factory kati kubamu akafaananyi nga bano baneighbour bo factory wali bakolerawo ddagala wali obegenda kubaako edi simanyi nakumanya ennyumba ziri wano zeetoolodde so byebyo nno actually olwaleero ndi Nosowa Building Company kasita olaba ekoofiira eno n'olaba nakana akantu kano omanyirawo ate nolaba na bino omanyawo nti ndi ku site so ndi Nosowa Building Company tuli ku nkola yaffe eri bulijjo gye twogerako nti kasita oba n'ettaka lyo nga tolina ne miliyoni 2 osobola okuzimba empolampola ne Nosowa Building Company kyentegeddeko nti wano wennyini wendi ennyumba eno bagizimbidde emyaka nga 4 ku 5 kwayo enkola yaffe okwatayo n'owaayo so tugenda kuba tugirambula Nosowa Building Company agenda kujja wano twogereko naye wano abeeko ebintu byatugamba atubuulire awulira atya okuba kati eno site essaawa yonna bagenda giyingira. It's a beautiful place etudde ku 10 ku 10 actually wali wansi batundawo ngenda balagawo mu maaso awo 10 ku 10 naye nga ate nekikwewuunyisa nno nkubuulire ki kano kaama wano wa mukyala mukyala sente ya kikazi so simanyi biki bye muliko but tulina Nosowa Building Company mukulu osobola wangi nsanyuse nange okusanga okulaba naye abantu balina ssente neyongedde okukakasa nti abantu mu Uganda balina ssente so kolabi kati kiri bakiyita batya eyo kampuni yaffe ya ddagala yali ekayanyako lumu ababaka ba paliamenti nga bagala ki biliyoni 7 ezaawe babazimba nga bagamba ki nti sente zaali nnyingi biki simanyi tebamumanyi biki naye egenda mu maaso wali era yonna nga bagizimba nga bw'ogirabe bagizimbye n'okudda eno wonna naye bakoze ekkubo wali walungi okimanyi woyimirira wali obanga ali ekkololo n'emirimu egiri emmotoka oziraba wansi era wali abakola ate kino kiki era nakino kyabwe kiri eri paati ku kiri nayo ddagala wow era obulimu egunaggwa obulungi so na Uganda baba n'abafunye emirimu naye eri ennyumba kyaka ya minisita ennyumba si ya minisita gwe luli lubiri sebo luli lubiri naye neyongedde ano walinga ewala naye ate si wala laba abantu babazimba ennyumba wano si wala tuli Matugga tuzimba bundi bujjo ate wane Matugga wow nonna ekifo kikulaakulanye obeera eno ga sirina ssente omala kutuukako wano nomanya nti abantu balina ssente so Mr. Osobola tuli ku site olunaku olwaleero sokompere omanyi ebintu bino binsanyusa bikusanyusa yes nange era binsanyusa abikola so wano tumazeewo bbanga ki wano tuli mu myaka 4 ndowooza tutandise 2021 kuva 2021 paka kati tuzze nga tuzimba ennyumba eno
nyumba yaffe eno ya bisenge bisatu ebisulwamu master ekyabawala n'ekyabalenzi effumbiro sitting ne dining ebyo biri wamu kyewandiise 2 in 1 bye twabigatta wamu naye nga bw'ogiraba nnumba nnungi ya mulembe naye nga mutandika mutyo communicatinga ennyumba eno omukyala ono okunfuna waliwo omwami omu mukwano gwange sijja mwatuukiriza mannya kubanga ajagamba mukubira campaign ayagala kwesimbawo ku bwa kansala naye sijja muyingirira so omwami oyo ate badde manyi esaawa eyagaliza omuntu agenda kwesimba nedda nkutumiddeko Honorable Geoffrey yonna gy'oli kama kuwa omukisa kati omwami oyo yankonectinga ku mukyalo ono kubanga bakola ku mulimu gwe gumu kati nagamba ninayo yinginiya asobola okuzimbira ennyumba eyo mu mpolampola kuba yali agamba akasente mwajja nambuuliramu nanga osobola tukoze tukyetaka weeriri naye sente biki nimuga tusobola tutandika mpolampola ne tujja nga tutandika mpolampola bwafunayo omwezi bwampaayo oluusi ne giyitawo ebiri takuwadde naye nga nze kaleeta nyongerako nga ne bwampa nenja nteekayo ettaffaali eri manya nti ennyumba ninawo enjongedde paka okutuuka wano leero ng'ekibulayo nga bw'ogiraba kukola just lubalaza olwo nakusiiga ndowooza langi wabweru naye munda wonna byaggwa nzigi zagendamu langi mwali just kisigadde ye kujja kuleeta tulo yeebake naye tanayagala nyumba yaggwa kati ali mu malirax kyavimba kugamba bitambudde bitya mu process eyo ng'ozimba actually tebibadde bibi kuba saagala nnyo okulimba bantu nti bibadde bibi tebibadde bibi nze ne client wange tubadde in good terms era tewali lunaku lwenzijukira nti twali tufunyeeko obutakkaanya kubanga omuntu wemba mwafuna obutakkaanya ayinza n'ogamba togenda toddamu kulinnya ku nju yange naye ye in fact n'ebisumuluzo by'enju eno nzabirina nkubirako obukubizi nga njagala kulabayo eyo nenzija nenzigulawo ne mugamba mbikuwe nedda ena n'ebisumuluzo byo so yeyo embeera gye tulimu bibadde birungi nnyo so ndaba kakati wano tukomawa wano eno nga bw'olaba oluwanyi luno poloti eno eva ku luwanyi olwo neetuuka ku luli lwolengera luli olunene luli kati neeyambuka neemalayo nawano neeyambuka neemalayo emmanju eyo kati nawo wano waliwo poloti wano abakyala bazimba nga bawakana omulembe guno kale ogw'abasajja guyinza okuba gwaliwo naye kituufu kati abakazi balinamu batutabukidde mututwala saketi tubatwala speedi nnyo nange wendaba ebintu bino nenzijalo nendaba amaka nga ga mukyala nange amaanyi ganneeyonge nze naye manyi nti okuzimba ennyumbayo nga mukyala kugamba nga ndaba nga ekivve ngera omuntu ayinza okubuuza lwaki ozimba ennyumba lwaki weekuba ebisiraani omanyi waliwo omwami bamuyita David anansonyiwa omwogerako naye ennaku ezo yaŋŋamba naŋŋamba njagala ogende oddaabirize ennyumba ya mukyala wange ennyumba ya mukyala we otegeeza ki naŋŋamba nti tulina amaka gaffe ge tubeeramu naye n'omukyala alina ennyumba ye neŋŋamba what omukyala alina ennyumba ye ali mu maka ga musajja omwami ali okke talina buzibu agende baddaabirize ennyumba ya mukazi we nawuliddeko ga essanyu okitegeera abasajja we batesebo gye balina nga natidde naye nga baabi amanyi ne weeri naye akimanyi ya mukyala we siiye atagina kuvunaanyizibwa so abakyala bongera obayita bagambe basobola ennyumba zisoboka ekisooka nga sinnabayita kansooke mbebaze beebale nnyo okuwagira osobola building company bakoze kyamaanyi nnyo emirundi gyonna era abakyala saluti naye nenyongera okuyita abakyala mujje tuzimbe mujje tukolaganire wamu mujje tukolaganire osobola mpola enzimba ekyaliwo ey'okuzimba naffe mpola bw'oyinza okuba nga olabanga ekitasoboka naye abo abakirabyeko saawa eno bawa bujulizi era bino bye tubalaga ebyo byennyini ebivuddemu ekyo kye tuzze kikola ki tubagamba so kano wano wakyo ogamba nti bakayita batya amadaala gabe wano mu kifo kya wano amadaala okubeera wano eno eshedi y'ennyumba yaffe kati wano
olwokuba nti eno master bedroom wali toyinza gittira view kugiteekako madaala ng'olina gateeka bbali byo master bedroom esigaze vid nisa lyayo likole ekitangala bulungi ennaku zino lwaki tebakyazimba garagi bannaye garagi era garagi erina engeri gyeswazaamu ennyumba tuteekako oguggi gwa geeti ogwo ennyumba nerabikira ddala nga ez'abajjajjaffe naye nga si kibi omuntu waba ajagala so ugiteeka ku nnyumba ye naye ng'olwa byute y'ennyumba amanyi garagi manyi lwaki ngyetaaga kati nga nze simanyi balala kirungi nnyo nange ennyumba etaliko garagi ennyumira era endabikira bulungi naye kati mbalamu emmotoka yange nga woogiraba ku makya nyinza okusikera ku makya ng'etudde ebwamye bweti ng'emipiira tekuli nga bagitutte anti kati omulembe guno onaye yabuka ekikomera wamala okubuka ekikomera najja ku mmotoka najjako sayinimira najjako number plate lwaki ozimba ekikomera n'otateekako wires z'amasannyalaze omubbi nga babikola ebyo osobola abantu bajja naye kati kangezeze waka zimba ekikomera wetusula kiwanvu nnyo n'omubi okibuuka naaba musajja naye ate waggulu twateekayo era wires kati emmotoka zisula wabweru mu butundubaali naye nga sofa okuteeka garagi ku nnyumba kyolisi kyozimbawo akayumba akalebanga ndaba munda waawedde ne gyali tali ku pressure tali ku pressure so waanayagalira ennyumba yiye tewayamugaa nti ate va nyumba yiye waanayagalira omukazi okuba n'ennyumba bweti omukyala naye abakyala babikola nnyo bino kati busammambiro so kati omulabi atulaba ku S Media ayagala okwagirawo soba building company lwaki tebana nnyumba bweti so gwe wenna ali eyo nga ononya company gyosobola okwesiga toliiwo mu ggwanga but oyo ononya bw'oyagala okwesiga osobola building company we ali wano you call us netuzimba ennyumba paka lwekola ki paka lweggwa ate ebyo eva tubeera wano nga tubiraga tewali we tutalaga kati wadde tuli busy naye abantu miramba nga tuli busy naye batwongere emirimu bagireete tubeera busy naye emirimu jjo abantu bongedde okwagala osobola abantu bongedde otuwagira so simanyi gwe oli kuki naye tukusaba gwe nanyo abantu bababye nnyo tulaye abantu gwe nabye esitore yabadde ya Vicky ono ajati yawakojawo esente koja naye bamujja mu ssabo abadde musa muganda nedda bwe bamukwata luli nadduka yasibira mu ssabo eyo ku bizinga gyalabye Vicky amujja oba babiki simanyi bayida we muzikirize naye amanyi waliwo ebintu byesaagala kukkiriza nnyo ate kati adde asibye omusango simanyi bamusanze mu ssabo n'agamba ali bubi nnyo mulwadde anti n'amaka ge nawulidde nti yagatunda agage nadduka sente yazoobasawo naye osawo nno abamu gye bali nga babbi omusawo akuzza e Masaka ng'olaba babbira ddala bagamba negwe bagamba atunde ennyumba y'emiliyoni 8 sente azitwale mu ssabo bazikubiseemu musawo nadduka ne sente naye oba olwadde ki obwongo oba bulamu naye simanyi kibutuukako naye n'ekirala kangamba abantu abali eyo oba oli mwana wa buwala oba oli mwana wa bulenzi nga weetaaga okukola n'osobola mu mirimu gino wammanga okuzimba oba okupoota jangu tukole interview bw'onaagiyita onaaba weefunidde omulimu gwe tetugenda kuwa mulimu gwe tugenda kuwa mulimu tukwagala wano Brian mbadde nsaba osobola mpa omulimu agandi gwe tumulese mu media ebeera wano tolinawo naabikwasaganya byonna anti tuba tugenda kukola emirimu so twagalayo abakozi ababuwala n'ab'obulenzi n'ababuwala ate ababuwala tubeetaagira ddala naddala ng'omanyi osiiga langi olina amaanyi g'owuli osobola okupootamu osobola okuzimba ab'obuwala bwe mubaayo muyiike nga bwe musobola so tulina osobola building company nyongera okugaba nange ennyumba yiino ennyumba eno ensanyusizza mama lwaki ennyumba eno ensanyusizza lwaki ennyumba kavyu kalinde biredala omukyala nagenda kubeera wano ng'atunulako wali ku kkubo akaseera kakeddembe ng'atuddeko wali eri so it's really amazing nange kenyini kimpa essanyu buli wenzija kati nga ku site nga zino nga ziwedde okitegeera nga twakazaganya bungi n'osobola
azimbira abantu ennyumba okuva ate zimba mpola Mpola, oba kitegeera mpola. kaneebanga etuuse wano mazima ddala wotatuwa mirimu oba onoonyaki ate abantu mbeera mbagamba nti ate kasita ogyeewo osobola n'obagamba nti esi ewabadde ewa miliyoni 10 4 5 zigwa wali ne bagamba bakusaliddeko so ebintu ng'ebyo bikolebwa so gwe wenna ayagala okuzimba n'osobola building company mukubireko enamba zaffe ziri awo tukubireko tuzimbe ennyumba okuva lwetandise paka ffe tukubala tukuwa bwi receipts oba oli mu America oba oliwa oba oliwa oba ofuna receipts zo oba ofuna receipts zo so please mutuwagire tuzimbe sites zo tuya kuba munaku tubalaga site ennyumba yine egenda kuyingira myaka 5 newedde wano weeri ewedde tugenda kufunayo ku ssente mpola tusibe ekikomera naye nga wano weeri ewedde neighborhood kiriya buli kimu kiriya kakati kiki ekisinga awo mazima ddala so tukubireko tweyagale babaye